Ndawooza mwenna mukakasize fitina abantu gye batuyinako ku lw'obulungi bwaffe. Kati abaana ab'obuwala Katonda be yawa omukisa ng'olabika bulungi. Yiiya bwe wejja mu bantu. Omukyalo ono ekimukubya bulungi bwe. Mwabagamba simanyi tasaana mulenzi. Omusajja alungiwa ebintu ebi. Alungiwa nsawo na waya. Bintu bibiri. Kasita onywezaako kimu. Toyinza kubulwa bw'obeezaawo mukazi. Balaba nnyo nga bw'atagwana mulenzi. Mujjayo istole teri atayina istole mu nsi eno my brother. Naawe oyina abaakulyako, oyina be wayawukana nabo. Ffenna tukkirize nti Mayinemuseke Calvin mumuwalana lwa mbooko ya mukazi akasajja kayina ekyuma. Kasajja kayina embooko ya mukazi ekyo tekigenda kuvaawo. Kati mukeebuuzeeko kaakikola katya. Bwe gaba amaanyi nga gakali mu waya, mukabuuze gye kajja omusongola. Bwe gaba nga amaanyi gakali mu ssente, kabasomeremu nammwe muziteeke mu nsawo, mujja kuyinza abakazi. Naye isitole, simanyi yafumbirwako gundi, buli omu alina past. Gwe tuggyeyo ebibyo, basajja n'embuto z'abantu z'oggyemu ozimanyi. Naye byonna bino ebibeerawo bibakakasa. Obukyafu bwe tuyina ku mitima eri obulungi bw'abantu. Tebulaba nze omwana omuwala nga Katonda yakuwa olabika bulungi. Tewandyejjeeyo nnyo mu kamera. Aga Katonda mu ggulu. Omwana omuwala bw'abeera wadde omulungi ku kyalo. Tomanya mpalana gy'eva eri bino ebikazi ebyadiba, eri bino ebikazi Katonda be yatonda nga yeebase, eri bino ebikazi bikyabula akuuta. Muli ku mwana wa munnammwe muwalana. Mwenga mwabula abawasa. Wadde abakiina. Wama my brother Calvin gwenyweza kintu kyo. Tewali tabu gwe kasitobeera ape. Calvin kuuta kintu kyo. Saawe na kati gwakalina. Kati moddangayo. Namwe mulungi we. Ne mama mulina obukyayi. Nkuba basingo mukazi mulungi. Era Calvin bwa mutabanja abagalera okumukwata mukati mwoba isitole mumujjawa aba mumuteekawa buli omu ayina isitole mu nsi eno gwe gwoli naye yajjako embuziyo. Pami funa kukaddo wane mukyala w'ekitali ekyo waliwo omusajja agenda omukuwaanira naawe okinnyonnyoke. Owulidde? Nze kyemba manyiiko omukazi bw'akulekawo batoyagala muntu mulala kumwebakako. Naye ekyo mugenda kigumira kubanga ekyamazima bwe nkwawukanako mba nfuna mulala. Okay? Naye kyemmanyi ekibasinga okubatawaanya ennyo. Mulina abakazi bangi kati tolina na ngeri gy'osobola kuwaanamu mukazi okimanyi mwini bokisi ojjuzza bati. Kati okujjako omuwaane nga bw'olaba Bobby bw'awaana Babi, nga bw'olaba Bebekulu bw'awaana mukyala we. Calvin yazeemu n'akwata ekifo Uncle Kalu, azeemu n'akwata ekifo ekyo. Abasigadde owulira ddala nga otandikirwa ku bakazi bonna b'olimba mwini bokisi. Tonnafunamu na favorite wo ku myaka 5, ku myaka 3, ku myaka 4, 35 tonnafuna na mukazi favorite wo gwosobola kuwaana. Ndogamba nti kantuule ngamba abantu nti ono ye muntu wange. Mbwe ebyokuwaana bya kidongo tolimba oyina bangi. Oyina bangi ate bonna obasuubiza okubawasa. Calvin webale. Oh yes, olina bangi ate bonna obasuubiza obbawasa kati onoonya gwowaana. Don't take a profile picture njagala nsigaze my safety. Tolimba tonnatuuka musajja asalawo. Calvin agenda kubasomesa mwana muto naye agenda basomesa kye bayita omukazi. Omukazi kya muwendo mwenna muyita mu bakazi. Okubeera ku nsi kw'oli omukazi. Kati Calvin agenda kubayigiriza nti buli omu alina okulaba mukazi we ng'ekyomuwendo. Unawaana omukazi bagenda kumwebakako gwani agambe byali ku internet kuno bamwebakako olw'okuba mbu bamuwaanye. Tolimba. Omuntu bamwebakako ng'ayagala. Newe kuba kulinyanyonyi tewali muntu alinyanyonyi n'ayiga bw'amalaaya osangibwa oli malaaya kuva Kampala. Wulidde? Ebwoba wanyi toli malaaya era oyingira ekiyumba n'okola. Kati kyekimu n'okwagala. Waana mukazi wo temutubuzaabuza temubalina muyina abakazi nga 68 nti mwe baserebu ba TikTok ate temuyina likes ennyingi. Ate temukola lives ne mugenda mu 3K. Ku live munaye abakazi bakulabanga serebu bonna abakazi batubajudawo bonna balinga 8 balinzi obawase. Kati anoonyezaamu omukazi mumuwe ekitiibwa. He took a woman. Wakitegeera? Yabagambye nti agattagatta obukazi 11 bw'okwana. Yayinamu mukazi omwonoonya afaanana abula Calvin kyobakola bakobe. Naye kati wano wendi muli ogu sebo omu ogu Calvin agamba nti kituufu omukazi yamufuna alina omwana
naye ye ekigendererwa kye kyali kyakumwagala amunaazeeko ennaku. Mu ntandikwa agamba nti yali ayagala awasa omukazi amutwalireko omwana awasizeeko ne bbaawe lwakuba nti bba n'agaana okujjirako. Era nze namugamba kimu tofaayo. Nze nkwagala nga bw'oli. Oba oyina omwana oba tomuyina mwenna mbaagala. Actually ne bbaawe nali mwagaliddeko. Nze ne bbaawe nali mwagaliddeko. Me am telling you. Inde ono ngenda mwanjula few days from now. Munquoting bulungi. Few days from now. Few days from now. Mulaba abantu abashininga. Omwana tancho shininga. Ovudde eri osinika amanyo. Bu my woman, my woman. What way yali afana? Yali afana bwati. Yali afana bwati. Omwana wena wali omuyisa nga alinga akola mudungu. Uno omwana kyabulako kimu SC era wano ngenda senguka kuba tewaliwo SC. Muteeka mu nyumba muli SC. Ize mpulidde nakedde ku machaku nga mambo ka pressure yaki. Nabagamba internet nagiyingira ngimanyi ngisobola. Singa kati ali mukaba noloza lwaki aseka akimanyi oli musajja musiru era kati mukifana mu bwongo bwe akulabanga a stupid man era namugamba dda kivula bana bagamba ono mwana asoka muletero graduate ga asinda muleta ku internet kati zendabo omusiru ata commenting mbongo otidde nnyo oti ntyaki